Bamutya mukulike eyo mu Miss Uganda ekire kyakeseza olunaku olwaleero bintu byatambudde bulungi nnyo. Finally ba queen abasatu nzaabalina batandika ennamba nnyingi nnyo ne batambula mu ggwanga lyonna mu regions ez'enjawulo. Finally abasatu tomanyi kitegeerekeka kubeera nga ntudde mu bannalulungi ba Uganda betulina omwaka guno mpaka 2025 nzaabalina bassebo ne bannyabo naye nga tuli proudly sponsored by Sky Pins Tours and Travel basangibwa kwa Luna Mall. Osobola oyitawo gwe agenda ebweru ebintu ne bitambula ddala bulungi nnyo. Ate gwe ayagala akamotoka Sula Motors ennamba ziri awo ku Kasonda genda yate bakuwe emmotoka ey'ekirooto kyo naawe obeera omuvubuka eyagalira mu buvubuka bwo. Togula ttaka nga tonnagula mmotoka kuba ejja kukuba tugambe tulula ku ttaka likutwale ku mulimu naye oba oyina emmotoka otula butuuzi n'otambula si bwe kiri wamma. Okay, tusimbudde ne ba Miss Uganda wano. Ono ye Miss Uganda ddala ono ye second runners up, first runners up yabeera owokubiri amanyi bibuzaabuza, then second runners up yabeera owokusatu. Bassebo ne bannyawo tusimbudde. Ayoke omanyi Oluganda bulungi olutegeera era maamu ugamba otya? Kyende ndi bulungi nawe ogamba otya? Bampita Sura Umeima. Yes. Bawadde n'abawagizi nabalabye. Sooka abantu b'ejjinja obabuuze mu Lusoga tutandikira awo. Abeeyo ab'e Lusoga kodeeyo mukobaki awenkomye amakati ab'e Kabaale tubabuuzeeko mu Lukiga ati nugamba ki mbwino bakiro bakyogera. Okay. N'abalamusi boona bali kutuleebera izooba abahagizi banje mo bali kunkunda mo bali kumpagira mbwenu Mukama bampere omugisha. Amina. Kama abampere omugisha. Mama eradde? Eradde sebo. Obanyoge. Egenda kunyubira. Ogamba otya? Ndi bulungi sebo, ogamba otya sebo? Naawe ab'e Buganda babuuzeeko mu Luganda. Eradde bassebo ne bannyabo amannya gange nze Joan Nabatanzi nga nze nalulungi abadde owookusatu bamuyita second runner up Miss Uganda 2024-2025 nva Butambala district Seenene. Si Nseenene Seenene neddira Lugave. Neddira Lugave. Naye negenda kunnyumira bassebo ne bannyabo. Tugenda kuba chap naye tutuuke ku kinyusi. Aki ekyakuinspiringa okuyingira onoogamba kangende mu mpaka zino? Ekya inspiringa was basically ekintu kyebadde njagala okukyusa mu region yange ne mu Uganda at large. Nasanga ever since COVID abaana abasinga abawala tebaddayo ku ssomero. And another thing is, since advocacy yange eri in line with aviation, nalaba nti no female participation eri very, very low. Like abawala bangi tebamanyi about aviation. Abatini nnyo be baaliko. Kati badde njagala ku at least inspire women to take up more courses in aviation. Yeah, that is what inspired me, girl child education, and also the rates of the dropouts ever since COVID time. Wanga COVID nga yali nzibu nnyo. Abaana ne bagamba nga lwaki nzirayo myaka 2 nzirayo ate mu senior this wakiri kantulemu awaka, which is actually era baŋŋambe ebusoge baafuna nnyo embuto mu COVID. Yes, the rate of actually teenage pregnancies skyrocketed during COVID time. A lot of abawala bakyali bato nga oina mwanawo. So it was really, really sad. So that was what inspired me to come and join the Miss Uganda Foundation MP platform ogikozesa to raise awareness. Omuntu ali eyo nga ayeebuuza babiyingira batya, gwe wayingira otya era wamanyi otya nno obudde buno bakola testing oba ba screeninga n'ojoyininga wagiyingira otya? Nali Jinja nga babadde bagenda kola auditions za Eastern Region. Nabiraba ku social media, nagenda ku simu yange nenkebera ku Instagram nendaba nga babadde bagenda kujja. So nengenda ku dduka lya Star Times Uganda
nengenda nenfuna audition forms zange nenzirayo ate ku ssomero nembifilinga in then at around saa 12 nenkomawo nenkola audition zange eza Jinja region nempangula title ya Miss Uganda Eastern region. Okyasoma? Ndi mu kweyongerako kati ndi mu kukola commercial pilots license yange. Gyebyo ebiki commercial pilot? Commercial pilots license basically obeera weeyongerako kubanga nze ndi private pilot, I'm a licensed pilot. Ovuga ennyonyi? Yes. Yeah. Kati just bya kweyongerako so that you have more knowledge about it. Naye wali ogivuzeeko Bombardier? Okuvuga Bombardier weetaga rating yayo. Naye ze tuvuga zibeera ku ssomero lyaffe. Ssomero wali zemuvuga? Yes. Okay. Yeah. Tugenda kujjaawo. Bassebo ne bannyabo alakwa nange ekifaananyi kya leero bannange. Sana gujja ne gugenda ne gujja ne gugenda. Ate ne wetwatudde naye kijja nja kitereezaamuko wali. Miss Uganda. Brief katono nnyo omuntu ali ayagala kumanya. Mutegeeze Miss Uganda yaani. Nawe nagambye amanya gange yenze Natasha Nyonyozi Bakabaale. Ndi graduate na graduating ne bachelor's degree yange mu accounting and finance era kati ndi accountant practicing accountancy. Ekirala ndi business owner, business bagiyita Girl Hive, eri beauty store, tutunda bya makeup, cosmetics, engatto, bags, ebyo byonna ebya beauty queen byalina okumanya byalina okubakola edduuka Cementi, The Cube Cementi. Mami ne daddy bali? Tebali. Kabaale? Bali wano. Wano mu Central? Bali wano ku Sheraton gye tuli. Ngamba gye babeera? Gye babeera. Ne Kampala naye bava Kabaale. Bombi bava Kabaale. Kale oba oli Kabaale gy'omanyira nti nno Miss Uganda egenda mu maaso oba wano Kampala? Nali Kampala kubanga nkola so omulimu gwange guli mu Kampala. Then kirala ne business eri mu Kampala so of course mba nina kubeera wano. Audition bwenasooka obbiraba nali nkyali mu ssomero nga nsoma nga sinaba na graduatinga. Sooka okukubira maama wange ne mugamba naye mami ndabye Miss Uganda nga bataddeko saa ki mbadde njagala ku audition nga n'agamba it's okay naye mbadde nsaba kintu kimu sooka osoma omalirize graduating bw'oba omaze ekyo oli wa mukisa kukola ky'oyagala. Ngamba okay so nensoma ne graduatinga so I graduated last year. Then after that I decided to come olabiraba the search. Wajoyininga nga owa muno mu Central oba oweeri? Najoyininga owa West Kabaale. West Kabaale. Kubanga gyenva that's where my village is era ku Christmas, Easter tetugenda. Kale awo noowangula? Awo ne mwangula. Ne mugenda mu bootcamp? Netugenda mu bootcamp. Tugenda kujjako otubuulire yadde mu bootcamp. Nerabidde okugamba Akabbiro Maleere. Akajjukidde banna. Omubala. Tochikola. Nagwo ajja kujjukira mu maaso awo. Ajjukira mu maaso awo. Wali oli waffe Butambala? Yeah. Okuwira ambeera Kampala wano eno. Kade manyi wali oli Ntangawuzi? Nedda mukwano. Oluwuli ojoyininga? Nga njoyininga ngenda nfuna foomu yange nera nagwe nagituma yali mu town nagenda ku NRG nagindeetera. Kyantwaliranga weeks eza okujjuza foomu ejo. Just nga sagala wandikako bye sijjukire. Then after I came for Kampala auditions, of course, as a girl coming from Central region. So, nempitamu netugenda. Ava mu Central. Central mba abaana. Era even twali bangi, oh my God, twali bangi. Ate pre-selection ye Kampala gye basembyeyo kuba bakimanyi abaana bangi. Nnyo. Wagiyitamu wajja?
Katonda, I would say Katonda yampisaawo nekya nali nasula seebaka nasula and revising what's ogenda okwogera otyo erinnya lyo ebintu ebitwe nasula simanyi nakyakugamba kati ono pilot avuga nnyonyo ogenda kunvugamu ono accountant ebitabo bya Kacumbali agenda bibalirira gwokola ki then ndi ku ssomero ndi mu third year at Kampala International University nkola business administration, finance and accounting. Ogenda kuddayo nga kiraasi yalinnye dda. But my school, most of my friends, my classmates was there yesterday nga malaba bawogana. So even the school knows. So I would also love to be part of my school as well, to leave a legacy, because it's something big. But I talk to the administrators, they know, and I hope I get their support as well. Obwa Miss Uganda butegeeza ki eri obulamu bwo ne family yo? Obwa Miss Uganda butegeeza service. Era obulina okukola. Service, you have to create a positive impact in your society. Nera woba Miss Uganda oba in a personal project. What are you going to push out? Kati yange advocacy for special needs children. Ababana bainanga autism, Down syndrome, ababali differently abled. Omuntu ali eyo musajja wange. Owe ekijabwe mwayinza obutakitegeera kiki? Tegedde kati autism ebanga neurological oba developmental disorder. They are associated to the brain. So oluusi omuntu tasobola ku interactinga n'abantu mu class ebintu abikwata mpola ng'ebyo slow learner, abamu tebasobola kwogera, like bintu bingi. Era mu society olaba discrimination, like abaana they don't welcome them properly. Si nnyo naye nti my little brother muto wange anzirako alina autism kati ye tasobola kwogera. So kyampa inspiration okutandika eyo project kubanga yetasobola kwogera. So of course njagala, I want to be the voice for those children like that can't speak for themselves. Okay. Miss Hannah Tumukunde atukoze bulungi nnyo naddala mu Miss World. However much teyakisobola kimakinga naye yatukola bulungi nnyo butagambika. Tusuubire nti nno akati we yakakomya ogenda kayisaawo because gwe mutendera oguddako. Tegedde, of course yatukola bulungi nnyo. Of course teyatwala Miss World Africa yennyini naye she still did very, very well. So I commend her for that. And tugenda mu Miss World next year. So I don't know, God helped me get here, and I know he'll be the same one to help me, win Miss World 2025. We're manifesting it now. Okay. Ekyali mu boot camp kantandike n'ono. Biki ebyali basically ebibeera mu boot camp ali eyo abitegeere? Mu boot camp basically babeera nga batuyigiriza. Ogendayo nga olowooza omanyi naye bajja kulaga tewali kyomanyi. Kiki wagenda tomanyi kye baakuyigiriza? Kale omanyi nga if you're coming for pre-selection, they look at some qualities that they like, then ne batandikira okuzimbirawo gojja ne foundation yo, then ne batandika okumolding, okushaping to the person you're supposed to be. Yeah, we had different classes batwigiriza bintu bingi, financial management, engeri y'okwogera, engeri y'oku associatinga n'abantu, networking, fitness and training, nutrition. Twalya bulungi banange mu boot camp. Twalya bulungi, nkoko, matooke, juni, meat, buli twabirya. Boot camp gwe kyekyasinga okunyumirayo nekyasinga okunywezaayo? Nali president, so of course yegwe leader gwabakulembera. Ne mu boot camp wali leader? Nali leader. So that's what I liked the most, but of course at the same time it's challenging. Kubanga sinti buli omu ajja kwagala, sinti buli omu agenda kuwuliriza. But still I'm still thankful because I think Miss Uganda was able to see the potential that I have as a leader. Background. So thank you so much, Miss Uganda. Leader? Yeah, of course. Ne mu ssomero nali nina leadership position, so ndowooza ngenda kyeyongerawo mpola mpola. Leader bali enguzi ennaku zino tewagiryako mu boot camp? Yaki? Corruption. I tell you.
corruption ewange. The chasing okunyumira. Ladies, it's time for lunch. Lunch yali ekola bulungi nnyo. Ladies, dinner is ready. Misindo va mu room yo kikumi. Ne porridge, twanya porridge. But also, of course, the classes. Every day we used to get someone from outside. Jukate mufulu mambera o. Nga babasomesa ebintu ebyenjawulo. So seeing other people come from outside to teach you about, different things. Byatuyamba nnyo kuba nti tutudde wano olwaleero. So bye byasiga okunyumira ebyo. Kulya kunywa paka kuwulira bubi. Kambuzeemu waliwo omuwala eyavaayo n'akola comment nti tebyatambula bulungi mu buku. Mwamuwulirako? Mwali mummanyi? Yani oyo? Yali mukutukambu eyo. Okay. Yeah, twabiwulirako naye kiri expected. Lwaki olowooza yavaayo n'ayogera ekigambo bwe kityo? Simanyi. Wamma gw'omanyi. Buli omu alina story ey'okwogera, but I think it's not in position for us to talk about. The organization will do that. Brenda Munoonya alina okumbuulira ebisingawo. Abantu bannayuganda abali eyo bakusuubiremu ki ng'ovudde ku mutendera guno nodda kuddako naddala ogwa Miss World. Of course nga bwe nagambye nina project yange era ngenda gipushinga kulaba nti abaana ba special needs bafuna equal opportunities babaskillinga. Kikola otya? Ngenda kola ne organizations supporting special needs children. So previously nali na visiting there's a school bagiyita Sesa mu Nansana. So nagendayo ne mbakyalira ne ndaba abaana ne bagamba challenges zaabo byonna bye bayitamu, all of that. So I was able to get insight on how I can push the project forward. Ekirala, of course, njagala be inspiration to the girl child. Like I graduated, so I would want them to also reach that stage, go as far as that, make sure to graduate, get your education. You need to have a good and firm foundation. You need a good education. And also I'm a business owner. I would like youth development. I would encourage the youth, mentor them. Nabo bafuneko kye bakola batandike business. Abaana bangi abagraduating naye tebafuna mirimu. Naye oba olina skill osobola tandika business yo and you financially support yourself. Kikulu nnyo. Munnabutambala munnange. Katonda akwadde omukisa kati stage gy'oliko osobola okukonkona ku nzijja ezimu ne ziggulwa oba ne ziwulirwa. Ogenda kukozesa otya opportunity gy'ofunye olwaleero oggule enzijji ezisobola okuyamba bannabutambala? Nze neegomba nnyo okukola ne UN. So it's one place that I would konkona. Era essaawa yonna nzija. Njanoonya offices I come and I go and pitch my project because I'm also, besides being Miss Uganda second runner-up, I am Miss Uganda Rising Woman. Yes, I believe in sustainable education. Sustainable education, most of the abaana abasinga are dropping out of school. Nange, I'm 25 years, but I'm just finishing my degree. Ate nga si bwe kirina okubeera. Omwana amala degree nga ali 23 or 22. I lost my mother along the way, so I dropped out of school. And my sister completely dropped out of school. She was in P7. So to me, I advocate for sustainable education for a reason. So ngenda kukonkona enzija ezo nga collaborating even in schools. Me, when I somewhere A level and O level, the HM told me she'll be giving me a scholarship every year, one scholarship. Omwana joining a senior one. Atlas High School, Gayaza, Mrs. Serunjoji Sarah. So we shall be taking that opportunity to give one girl each year an opportunity to go to school. Abasomye bulungi bamwongera even up to senior 6 so that they don't drop out of school. So that advocate. Ate era bulijjo nkola me, I have a project. It's called a Dream Project. Mbadde ntambula na Kifuma district e Butambala eyo nga njogera n'abakyala n'abaana abato. Aisha tetumujjaayo. Bannaye tokikola. Amaanyi mangi. Ngenda kwongeramu ate ntandika butandisi. Ngenda kubeera ku Lusegere. Owa.
ejjinja ng'oggyeko abaana okufuna embuto nga bakyali bato balina obuzibu bw'endwadde ezimu naddala envunza. Tugenda kukozesa tutya opportunity eno okulaba nti nno ebizibu ebimu tubimala? First of all, envunza za attackinga jinja lwakubanga ki enguudo zaali mbi nnyo, enfuufu omanyi weebeera enfuufu enfuufu etera nnyo bireeta, naye these past few years gavumenti efuubye nnyo okulaba nti no enguudo bazikola. Era wogenda ejjinja right now enguudo, the road from Kampala up to Jinja is very well. The bridge yaffe eri bulungi, highway zonna. So the rates of diseases like that zireducinzemuko. Ye ekirala ndabye it is about also sanitation, obuyonjo, like ndabye that ekizibu nyingi nnyo kiva ku sanitation, drainage systems, olaba diseases like cholera lwakubanga bucaafu, ebintu ng'ebyo. Naye kijja ku nvunza, the rates of them has reduced. Olaba even these days tokyawulira news about envunza ebeera 1 or 2. Naye before like almost 5 years ago, it was a lot. So Yeah. Early pregnancies, first of all, tulina educating abawala. Abawala tulina okubayigiriza self-respect and boundaries kubanga kitandikira ku ggwe. Ekyo ogenda kikola otya? Tugenda kikola by partnering with some organizations. Kati tulina Miss Uganda Partners with Reach a Hand Uganda. Bagenda ku masomero ne babulira abaana. Okitegeera babulira abaana, ogenda okola omanyi ng'omuwala kisinzira ofuna omuwala ali ku position yo. Akubuulirire that this is what happened, this is how I lived my life. Naye mwennyini abeera so inspired. You understand? Okay. Yes, we have to talk to these girls. Then to know about our strategies. Then another thing, also educating the boy child. Yeah. Boy child alekeddwa nnyo emabega. Nnaku zino abakyala abaana ab'obuwala ne points actually basinga obugezi mu bibiina ennaku zino ne points babatwalira nga babawongeddemuko mulenzi abonaabona. Temulaba nno generation yammwe egenda funa abasajja abatali serious, tebasomye be banywa enjaga budde buno babeera ku gaali z'abayimbi. Ebyo mwe mugenda bikola mutyo okulaba nti nno generation yammwe efuna abasajja era abali serious. Era kati waliwo Mr. Uganda. So I'm calling upon all the men, all the boys out there to come and audition. Bagende mu Mr. Uganda bajja ba groominga, ogenda funa skills, ogenda funa bingi, ojayiga bingi. So ekyo kyokugamba nti the boy child agenda kononeka biki bajje mu Mr. Uganda bagenda kononeka. Nkakibuuliza ddala kino, wawulidde otya ku kasaira kali eri nga muli ku stage nga bagamba gwe kuba basoose ne bagamba ono ne bagamba ndaba nga muliwo bangi abasigaddewo muli bana eŋŋamba embeera eyo yabadde etya? Of course omutima gugenda gukuba nnyo naye I think ekirala bagamba erinnya lyange badde sikisuubira. Mbadde nkimanifestinga naye okulaba nti Mukama gurupu y'abaana abambadde t-shirt abakutte ebbaana neŋŋamba bwadde okimanyi? Badde sikimanyi naye mbadde nzikiriza Mukama nti agenda kimpa era n'akimpa. Wakozesa sente nga mmeka? Kuba wataddemu sente abaana abo nabalabye nga amaanyi mangi. Ebyo simanyi figures era basupporters bange abakikoze bataddemu amaanyi okulaba nti banteekayo nnyo erinnya lyange ne litambula, so beebaza nnyo kunsupportinga. Miss Personality yani? Taliwo. Mwana oyo naye kale tugendera awo. Miss Anna bwe yafuna obwa Miss awo ne batandika okugira abatu bayimbi nti ate ayagala ono amatu kikira lifayinge nti olinayo boyfriend abalala bakuveeko si bwe kiri. Kati ekyo sigenda kyogerako leero tuli focusinga ku Crown. So mbuuza bya Crown. Mbuuza bya Crown.
Confirmed, she's not single, temujja. Please, I've not said anything. Tewali kyangambye. Oteeka ebintu mu kamwa k'abantu kulaba. Nze ki? I didn't hear the question. Oh, she's Miss Personality. Ate tuli ojja Miss Uganda nga toli mufumbo tozaalangako kati kakati Toli mufumbo tozaalangako tolina musajja. Tubudde olwaki oŋŋambye nti olina naawe tolina sikyo. Toli kyengambye. Nze ngambye leero twekungule. Avuga ennyonyi wamma ku career yange banange toteekamu omusajja toyagala kumanya. Sente know that naye oli pilot ate kati tulina title yaffe Obuzibu olwaki mbuziza ebintu bino eno abantu bonna kasi abatuuka ku success naddala abakyala abantu bano ababayambyeko sina data nakuterako omutwalo ne mwesuubiza eggulu n'ensi kasi otuuka ku success ng'omutwalo gwa data ogwo tokyagwetaaga oteeka unlimited oba tokyamwetaaga. Nze nga wanagambye nkola nina business era nze nesupportinga. Nange banvuvubye basebo ne bannyabo mbadde mbuliza bavubuka bannanga abali eyo tibajja kujja bagambye kale oyo butambala oyo twatoba ne twesuubiza naye kati yandekawo omuntu agende mu depression. Mami aliwa nze bazadde bange bannyambye nnyo n'emikwano gyange era mwebale nnyo okunsupportinga nange kennyini mbadde neesupportinga. Mama wange n'emikwano gyange bampita baby girl, go baby girl. Byebyo basajja bannange balwaniridde naye abakyala baganye era tovaayo n'ogamba nti yali wange bakweganye ng'ensi eraba wamma nga tuwumbawumba. Kiki kyotagenda kwerabira mu process eno yonna? abantu ababaddewo from day one from my regionals mwemanyi you have been there for me ever since I did this, ever since I decided kankole ki kanyingire mu Miss Uganda, support your family, my friends banange, people in the aviation sector mwebale nnyo sobola beerabira. Yes. Miss Uganda yakwesibako nnyo paka lonambuulira ekituufu faayo abantu babiri ng'oggyeko bazaddebo abakuyambye mu mbeera eno okutuuka ku ngulu eyo. Basisita bange banyambye nnyo. Omu taliwo wano naye still yampadde support nyingi. Omulala waliwo campaign manager kale bangi ba campaign manager bange bonna batumidde era bakoze omulimu omulungi nnyo. Saakoze ekintu kyonna nga be bandowoolereza notofaayo tugenda kola kino tugenda kola kiri so bampi mwebale nnyo. Obudde buno otuze kukula ya Miss Uganda naye senga Mukama Katonda akuwa opportunity n'obeera nga gwe alamula eggwanga lino bintu kibesobola okukyusa mu nnaku 10. Era nga wanagambye project yange nansonka kyusa kale si kyusa naye just okulaba nti ba enforcing ezo laws ezikola ki ezi encouraging and favoring the children with special needs. Bambi babayambe of course bafune emirimu equal opportunities era that's what I'm looking forward to. Kakulu nnyo mu education sector era mu health sector so waliwo ebikyalakingamu naye still that's what I would push the most. Ekirala era unemployment, it's one of the biggest issues in Uganda. So I would see to it that there's a way we somehow skill the youth and encourage them to start their own business. Nga when in a business, you mentor them, you push them to do something for their generation. Olabenti, they've come out as responsible citizens. Who inspired you okugamba nti mukanje olinde Miss Uganda? Role model wo yogamba nti. Okay, mainly, basically, my parents, of course. To see that they're very hardworking people, they're ethical. So no kulabanti ban supporting and they're supporting my dream, which was very inspiring.
kikyolaba ekibayambe okubeera nga beekomye benyumirizaamu era bali hard working nnyo inspire yinza okubeera nti nokimenya kubanga bampadde support nyingi bali hard working bombi bali mu business so kyova olaba nange natandika business kubanga nali mbalabirako nga bakera ku makya bakola school fees bateekako emmere eri ku mmeeza byonna nga babikola so okulaba nti bataddemu time ne effort waliwo abazadde batasobola bikola nga tebafaayo naye abange bambi balemeddeko so I'm so thankful to God for that then of course okulaba ba previous queens era nga Hannah Karema we agenda ku Miss World nafuna first runners up Miss World Africa abeera kyokufuna bonna ne Oliver nakakande even the abeera queen they are bonna yeah they've done such a great job and I've been inspired. Okay anigo obudde buno ogugamba nti no singa nfuna opportunity oba either office eno gye nandisoso tutuuka muba omuntu ono yanspiringa gwe nsobola okutuukirira obudde buno gwenyiza okwagala okusooka Nnaabagereka wa Buganda gwena kutidde lwaki Nnaabagereka anti ogambye omuntu wa inspiring nga she's my role model era newe nali nzijuza form gwe nateekamu so omukyalo oyo wa mugaso nnyo eri Obuganda nze ng'omukyalo Omuganda ayambira ddala abaana abawala okweyisa obulungi okuyita mu kisaakaate kye agaba ne scholarships mu Nnaabagereka primary school abaana babeerayo eyo naye nga basasula sente ntini to acquire education which takes me to my advocacy sustainable education reducing abaana okuba nga badropping out of schools kitegeera abaana abawala ne beekumira mu ssomero so kintu kikulu nnyo era ye muntu oyo gwe neegomba okulaba maama Nnaabagereka siima akole asiime asiima ndabeko bambi bambi siima ani lolomodo romodo wange bamwita Irene Mutungi. Irene Mutungi yani Irene Mutungi was the first female pilot African eyafuna obwa kapiteeni ku nnyonyi gye bayita Boeing 787 Dreamliner. ogimanyi nogimanya Ngimanyi nogimanya gwe weegomba neegomba. She inspired me in a way that a balancing a career ye motherhood marriage kwegamba buli kimu akikola and she does it so flawlessly. emmale gyo kikonyeeko naye gwe tolina nagwe otunuulira tolina naakutunuulira nze kankugambe inshallah kijja kujja. nyonyi ki gye wandyegambye ogamba Mukama Katonda singa mpa omukisa eno gundi gye njagala tulina emyesi tulina Qatar Airways simanya Bombardier ya Uganda kati olaba abantu bangi bagamba ku bya pilot balooza wabweru oyagala za muno nze njagala ku growing aviation industry yaffe eya Uganda erina okukula naffe tubeere awo ng'ogamba Emirates omulala agamba ye ne Uganda Airlines nayo yes ne Uganda Air tulina okusandikira. We supposed to start from home grow what you have at home in order for us to also tweteekeyo ku map. naye ndabye gundi zammwe zonna Uganda eri backbone yayo agriculture naye sirabyemu ayogera ku kintu kya agriculture ng'ate Uganda kweyimiridde kyo kirekebwe ebbali ate sobola kireka ebbali kubanga Uganda has been blessed with fertile land and soils era ekabala tulina farm we plant beans cassava potatoes omanyi okulima mbimanyi wetugenda ekabala enjabalaka tuba tulima so of course nja kipushinga n'ekyo mpozi mbadde nneerabidde kibabulira naye nja kipushinga tuba tulinayo faamu ne Miss Uganda ebe supporting urban farming so n'ekyo we shall push it forward. munatamba okumanya ofumba sirina mmere gye sitasobola fumba nga we nagambye nze njagala nnyo okulya so I can cook anything for real mpozi akalaako simanyi kafumba but omuceere enkoko byonna nyama bijanjaalo matooke everything I can do. okimanyi gwe asoose okuva ekabaale nobeera Miss Uganda badde sikirabanga since asoose
I've forgotten her name, but I'm the second. I'm the second Muchiga. nga mukiga I'm Muchiga. nga gwe oli mukiga ali soft abakiga batera obeera nga Yeah. kibuli So many people have said that. Naye tebalabika abakiga olimba. Ndi olinga Muchiga. munyankole munyarwanda ate bwoba munyarwanda bana abatuusi Naye ndi Munnayuganda nnyo. Era Muchiga. maama ne taata bakiga Mama ne taata bakiga. annanga tukakasizza amanyi baluli bagamba ku hana ate ne bamugamba mwana bagambye ndi waawano ne bagamba munyarwanda biki ne gwe bakakasizza Ndi Muchiga 100%. basebo ne bannyabo byebyo mpozi bwoba olina akatalekeka kaŋŋambe waneeno nkabuuza abantu baneeno nga tuwumbawumba kintu ki oba ki bwe tudda wali ku stage kibuuzo kiki kye bakubuuza n'ogamba omukazi ambuuzizza ekibuuzo n'ogattagatta okiddemu newekanga nga kikwatiddeyo awo Ndowooza ekyasoose bambuuzizza which ndowooza bagambye hobby oba activity do you enjoy doing and how does it bring you joy. Of course nina nyingi but I had to pick one, that specific one. So I went with art and creating. Era kyenjagala ennyo ne bwogenda ku social media yange ojja biraba ojja sooka olaba art, creating content. Era omuntu asobola, someone can tell a story through creating, and art is also another form of way to express yourself. So I remember saying, Lucy, you can't express yourself through words sometimes, but you can do it through art and images. With the same. muyimbi ki gwegomba Obaani. mwegomba nogaba budde buno mbayimbi ono gwe njagala otuukirira twogeremuko naye Mu Uganda oba? Uganda. Mu Uganda. Tewali bonna tebayimba Gyebali naye ndowooza kati mba sisobola mulowoozaako naye ndowooza gyebali. obudde buno baako gwogattagatta awo Obaani. Era nsooka ne ba gospel artists. yenna Waliwo I've forgotten her name naye gospel asinga ayimba gospel mu Runyankole. sister Charity Oba yeye I've forgotten her name. mukyala niyo sister Charity ey'okusinga Mwerabidde erinnya but kimanye oyayimba kamanyi ako akayimba kamanyi naye si oyo naye mutumidde. annange wamma gwani Me, I would say Juliana Kanyomozi and Rema Namakula. kiwakyabo Amaloboozi omanyi oyagala nnyo ebintu by'amaloboozi nze njagala nnyo n'omuntu ayabeerangawo ng'ayimba eddoboozi eddungi omanyi eno show gye bayita Americans Got Talent omanyi ogirabako n'obeera ku YouTube n'otandika okukaaba amaziga olw'okuba omuntu awangudde Golden Buzzer So me, I love good voices really, and those two artists really outshine. Yeah. wamma gwe Yatuyimbira yesterday on our finals, Jackie Chandiru. Yes, Jackie Chandiru actually, ayina eddoboozi. On top of being talented, she's such a strong woman. She's so resilient. She has overcome a lot of hurdles. Banange Jackie ayitidde mu bintu nadda ku zero naye n'atulaga nti no, you can still get back up. muyimbi ki gw'omanyi ewammwe aliko obudde bw'obusoga? John Black. ate Acidic Vocal mmanyi? Acidic Vocal mmanyi? Acidic Vocal naye mumanyi. Baŋŋamba yeegundi wa byobulambuzi ewammwe. Ambassador wa tourism mu Busoga. Yeah, he is. Naye omanyi John Black. He's a boy. Ewammwe tomanyiyo muyimbi no? Nakugambye Sister Charity. Yabagambye gwe namugambye. Kale bw'obeera mu budde bwo bw'eddembe biki by'osinga okukola na music ki gw'owuliriza? Music ki? Era mpuliriza gospel. I fear the Lord. Oli mulokole? Nnyo. Osabira mu kyaki ki? Mama wange alina church bagiyita Family of God Ministries. Musumba Mulamba.
Bassebo ne bannyabo tugezaako kumbawumba naye Madam Brenda ngenda mufuna naye atubuulire. Nze mbeera ndi kulya. Mbeera nkola content. Mbeera nkola content wa restaurants. Anyway, sigambye nti mbeera ndi kulya every time I'm eating. I go to different... I love new food. I love tasting new types of food. So ngenda mu restaurant, netuna ku menu, nendabako akapene ngamba mumpaako. Saka nekakuba picture. Nenteka no. Nembiteka ku social media yange. So most of my content on TikTok is about restaurant reviews and hotel. Joanna Batanz. Yes. Joanna Batanz mumunoonyeko mu following mu mwagale. Ono mumanyi Natasha Nyonyozi. Omanyi nabadde jokulayo. Naye ng'abaana Natasha Nyonyozi. Natasha ngamba nga sikutegeera. Agezo labo wangudde. Bya Katonda. So bibadde mu Katonda. Nyo. Sebo ne bannyabo nange munsabire bibeere mu Katonda. Jangu obikole ojja bisobola. Okozesa manya social media handles. Social media ku Instagram nkozesa Captain Sue, ku TikTok nkozesa Miss Uganda Eastern, naye kati kigenda kyuka Wali muko. Captain Sue. Yes. Sue S. For Soraya kati tugisalamu ne tukolaga Sue. Captain Yes. Sue. Then ewalala on other platforms nkozesa Soraya Umeima. Okay. Yes. Nange nkozesa Kachumbali TV oba Kachumbali oba Chance Ivan Kachumbali mu Nabutambala wonna social media mu Nabutambala. Ensonga lwaki nadde njagala kuwa Madam Brenda akama nti omwana ono naye basewo ne bannyabo mubeere bulungi sijja sukakaawo mwabira byonna era n'abaana mbawulidde ate katufune abategesi bo batubuulire bizibu ki ebyafunye na kusoomoozebwa ki oba naki ekiddako maaso awo. Mbeere bulungi mweraba.